Mwasuze mtyano abazuukuse naffe tuwaddiremu agataliiko nfufu nga bwe gaabadde mu kiro. Nze Ssanyu Robina Mwerukandi ne Mebo Mulungi agamujje mu budde. Asoose kulaalika banne ku WhatsApp. Atakikoze. Kampala yakayakanye mbikujjuko ebyaniriza 2025 ebyokwerinda binywezeddwa abamenyi b'amateeka bakwatiddwa. Ssaabasumba Ssemwogerere ayingiza abakristo omwaka mu ssanyu. Yeebazizza Katonda olw'okusuusa Ssaabasajja. Ssaabalabiriza akubiriza abakristaayo okuba n'essuubi ennamirembe omwaka bagwaniriza mu ssanyu. Kale kootudde katukulambuze ekibuga nga bwe kyabadde nga tuyingira omwaka naye katutandike ne munnamagye ono avudde mu mbeera naye kuba amasasi 5 agamujje mu bulamu bw'ensi eno ng'akozesa emmundu ye. Amasasi ageekubidde Nakirebe mu Mpigi era ng'asoose kutegeeza abo bonna abadde mu kisaawe ababadde basambibwa omupiira bamuviire. Bino byonna katubifune mu bujjuvu. Abajasipeje lya UPDF omwaka bagutandikidde mu kiyongobero munnaabwe mbwe yeesindiridde ebyasi mu bulage bimuje mu budde Lieutenant Amona Riho akola mu kitongole kya UPDF eky'ebyobuzimbi nga yeekubye amasasi 5 ng'akozesa emmundu y'ekika kya SMG. Emmundu y'SMG agiteese wansi wano mu kirevu n'akuba amasasi era bw'olaba wano yeekubye amasasi wano ekituli kinene ekitegeeza nti yeekubye amasasi agasukka amasasi 4 kati erimu ne lifulumira wano mu maaso agamu wano mu bwenyi. Kigambibwa nti omusirikale ono asoose kuweereza banne bubaka mu gurupu zaabwe ez'oku WhatsApp nga bategeeza nga bw'agenda okwetta. Kino tukifunidde ku amasimu agazze gakubirwa ku simu ye nga bagamba yatugambye nti agenda committing suicide atakikoze. So babadde bakuba amasimu ge nga tebamulaba until bwayese fene tujja ne tukufuna essimu eyo netutandika ku okuresivinga agamasimu. Kitegerekese nti agenze yeevuga mu motoka y'ekika kya Toyota Fielder namba UBG 493Q n'agisimba mu kisaawe ky'omupiira ensimbe Nakirebe n'agobamu abavubuka abadde baze okusambiramu omupiira olwo ne yeekola ekigenyi. Lutuuse wano atuuse ku kisaawe bazanyira omupiira n'abagobamu abadde bazanyira omupiira olumaze n'aparking emmotoka ye bulungi naye kuba amasasi. Okusinziira ku Lieutenant Colonel Bob Bampalana adumira ekibinja ky'eggye UPDF ekyokutaano omugenzi asoose kusaasaanya bubaka obulaalika banne nga bw'agenda okwejja mu budde ku mutimbagano. Kivuddemu ng'abantu bakuba amasimu bangi nabo officers kati office omu kutugamba nti ku mukutu gwabwe yabadde ateese ne ka post nti yagenda kwetta. Ono alabudde bajasi banne nti bwe bafunye obuzibu baleme kulowooleza mu kyakwejja mu budde. Abantu bayige nti bw'ofuna obuzibu si yegooba osoose ate si yegooba osembyeyo ate okwetta oba tokijjeewo kati oyesse naye famire atagirekedde ebizibu bingi. So buloba ng'ofunye ebizibu tukubiriza abantu nti bw'obanga ofunye obuzibu gamba ku mikwano gyo bakubuulirire kubanga ekyokwetta kintu kibi nnyo era nkivumira kyonna nese kuvumira yenna. Ayogerera poliisi mu Katonga Region SP Majid Karim akakasiza ettemu lino nga n'omulambo gutwaliddwa mu ggwanika emulago okwekebejjebwa. Then bajja tuwa postmortem report tujja attaching ku file naye ye ekiviiriddeko okufa kwe ayeekubye amasasi emundu ebaddemu amasasi 30 naye tugisanzeemu amasasi 25. William Buyondo yakusakidde ekkulire lino ku Rabukedde TV. Ate Bukalanga awuumye mu kusaba okwokumalako omwaka 2024 n'okuyingira 2025. Eno Ssaabasumba Ssemwogerere yakulembeddemu era nga abakristo bagenze mu bungi. Ssaabasumba yeebazizza Katonda olw'okusuusa Ssaabasajja Kabaka.
Ssaabasumba w'essaza lya Kampala Paul Ssemogerera asiimye bannayuganda okweyongera okumanya Katonda nga kino kyandimalawo ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka singa Katonda ayongera okunnyikira mu mitima gyabwe. Abyogeredde mu misa ey'okumalako omwaka 2024 n'okuyingira 2025 ku lusozi lwa Mount Zion Bukalango ewa Monsignor Expedito Magembe. Bwe tuba nga tulina okukkiriza okungi bwe tuti Sitaani atuyitawa. Mu kusaba kuno abakkiriza basabidde Monsignor Magembe Omukama amusuuse era nti amaze omwezi mulamba nga talabikako mu kusaba. Atera ddala mukadde waffe tubateeka mu mikono gy'Omukama ayongere okubajjanjaba. Wasoosewo okukuba ettendo eritalese muntu mu ntebe. Ku ssaawa 5:30 misa etandise nga Ssaabasumba Ssemogerera yakulembeddemu olweziweze ssaawa 6 ne wabaawo okutulisa ebiriroliro. Oluvannyuma misa ezzeemu era Ssaabasumba n'asiima abantu abawaddeyo ebintu omuli ettaka n'ensimbi ku lw'ekereziya n'abasabira omukisa gw'Omukama. Bangi abagabidde ekereziya ettaka, ensimbi, buli Sande buli lunaku ze mutoola okuwa Katonda olw'okutambuza emirimu gy'Omukama mpitirivu. Asabidde eggwanga emirembe n'okwebaza Katonda olw'okusuusa Ssaabasajja. Ssaabasajja Kabaka tumukulisa obulwadde obubadde bumuluma. Naye mu kwogera kwe nga atubuulira bizibu byayiseemu omwaka guwedde yatwebaza okumusabira. Ne ku lusozi Kiwamirembe kiyitiridde olwa Namungi w'omuntu eyeeyeeyo era omwaka baguyingiridde mu ssanyu okusinza n'okutendereza Omutonzi olw'okuba mazaako 2024 n'okuyingira 2025. Okusaba kuno kwetabiddwako ne Minisita w'eby'ettaka Judith Nabakooba. Reverend Father Edward Kabanda akulira ekifo kino asabidde abantu okuyingira omwaka nga balina essuubi kibayambe okukola ebinene. Yasuubira nalaba kusuubira nga lituukiridde. Who hoped and she saw her hope being fulfilled. Naffe atuyamba abaana abazze ekyo ekyolwaleero. May she help us, the children who are here tonight. Naffe Omukama akitukolere. Amu ku babaka ba Paalamenti nga bakulembeddwamu Charles Matovu boogedde lwaki bayingiridde omwaka mu kifo kino. Kale tukyagenda mu maaso n'okutegeeza engeri abantu gye bayingidde omwaka mu kibuga Kampala. Ebyokwerinda binywezeddwa wakati mbikujjuka ebyaniriza 2025 abadigize banyumiddwa okutulisibwa okw'ebiriroliro ng'omusasi waffe akuletedde ekifaananyi kya Kampala bwafaananye mu kiro. Tukuletedde n'ebbinu eribadde mu nkuuka masavu mu kiro. Ebyokwerinda binywezeddwa mu kibuga Kampala ng'abantu balindirira okumalako omwaka 2024 n'okwaniriza omwaka 2025. Mu budde obw'akawungeezi akalipagano k'ebidduka kabadde kangi ku nguudo okuli olwa Jinja Road, Kampala Road n'endala. Abasuubuzi mu katale k'e Nakasero basuuze bakola nga waliwo n'amaduuka mu kibuga agalwiriddewo ddala okuggalawo. Mu Kampala wakati abavubuka abatunda obugango obwedda babutulisa nga tewali abakuba ku mukono olwa baliraanye ne babuna emiwabo. Olw'obungi bw'abantu waliwo abaleese essigiri okutandika okutunda emmere n'ekyayi mu budde bw'ekiro. Bwebadde bule dakiika 5 tuyingire mu mwaka 2025 abagoba ba bodaboda batandise okukuuta sitandi ku korasi n'okubonga piki zaabwe mu bbanga. Ku ssaawa 6 ebiriroliro byefuza obwengula mu bitundu by'ekibuga ekyenjawulo era omusasi waffe akwatidde ebifaananyi eby'enjawulo ng'asinziira ku ttawo lya Clock Tower.
Iyo poliisi ekutte abamenyi b'amateeka mu bitundu okuli Speak Road, Katwe, Ensambya, Makindye n'Endejje. Abasirikale b'ebidduka nabo bakutte emmotoka ne bodaboda obwedde zitagoberera mateeka. Ate kiyitiridde mu bimuli bya Sheraton nga badigize bamalako omwaka 2024 n'okwaniriza omwaka 2025. Abadde basanyusiddwa abayimbi okuli Lydia Jasmine, Nice Henry ne Maddox Sematimba. Bebe Cool nga buwungedde naye alinnye ku stage n'akuba badigize ennyimba ze zonna. Eddie Kenza atuuseeyo ne mukyala we Minisita Fiona Nyamutoro n'akuba badigize omuziki ogubayingiza mu mwaka wakati mu kutulisa ebiriroliro. Sabavulu Balamu yeebazizza abantu abamuwagidde emyaka gyonna mu bivolo bye. Njagala okwebaza abantu wadde ssente aba MTN wamu ne bakasitoma abaze mu show yaffe. So mbakulisa omwaka ate njagala omutanda okuyingiza abantu omwaka 2025 abayimbi abamanya bagenze maaso n'okusanyusa ababaddeyo. Omuyimbi Fikfa Mike Walampye waggulu ku byuma ng'eno gy'asinzidde okuyimbira abantu abagenze mu lubiri. Omuyimbi Alien Skin yayingiza abantu mu mwaka kyokka ng'aleeseewo ensasage olw'abakuumi be aba Fangon okulwanagana ne bakanyama abaleeteddwa okukuuma emirembe mu kivulu kino okutuusa poliisi lwe bataasiza. Ku ssaawa 6 ebiriroliro bikubiddwa mu lubiri wakati mu bantu okusaakaanya era nga bazinyega kisaanyi nga baaniriza omwaka 2025. Kale twongera kubaagaliza mwaka 2025 ogw'emirembe n'essanyu n'enkulaakulana. Tukyagenda mu maaso okutegeeza nga bwe byabadde mu kiro. Tugenze ku lutikko y'omutukuvu Nakasero. Eno Ssaabalabirizi Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu yakulembeddemu okusaba okwaniriza omwaka. Abantu bazze mu bungi ate era nga ne ku lutikko e Namirembe omulabirizi Moses Banja yakulembeddemu ngeno nayo kiyitiridde. Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu yakulembeddemu abakulisaayo ku lutikko ya All Saints e Nakasero mu kusaba okw'okumalako omwaka n'okwaniriza omujja 2025. Okubuulira akuutidde abantu okwagalana era baleme kuganya byabufuzi kubaawula newankubadde tuyingidde omwaka gw'ebyobufuzi. Waleme kubawo nti kino kyekibiina kisinga kino. Buli muntu ayogere ensonga ze. Temweyuzaayuza olw'amawanga. Ayuzaayuza bannayuganda okutuuka mu mwaka omujja era n'abakuutira obutagwa mu ssuubi. Abadde balowooza nti nno baggwamu amaanyi batandike n'okufuna ebintu eby'obukumpanya mu nguzi n'okulyanga batalyangako ne mwerabira bannammwe omwaka guno mulye naye na bannammwe mubaleke balyeko. Okusaba kuno kwetabyemu Kano Edith Nakalema, akulira URA John Wijo Kimusinguzi, Minisita David Bahati abasibiridde abakkiriza entanda. Tusaba Katonda nti abadde mu buli ssaala abakole bulungi n'ab'amaka gammwe tuweereze wamu eggwanga lyaffe tulutwale mu maaso. Fighting poverty through the parish development model. Yemiri Matembe nyamidde olw'ebigenda mu maaso mu ggwanga n'asaba Katonda okututaasa. Tubonaabona ebizibu bingi, obwavu bweyongera, abagaga beeyongera kutumbira ddala, abanaku babajja kwetaka, obuyayi buyitiridde. Mu ngeri emu abakulisaayo bagenze mu bungi mu bimuli bya St. Paul's Cathedral Namirembe mu kusaba okw'okumalako 2024 n'okuyingira 2025.
okusaba kwetabiddwako abakristaayo kuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo bannaddiini nga bakulembeddwa omulabirizi w'ennamirembe Moses Banja ne Reverend Canon Professor Olivia Nasaka Banja, Venerable Danstan Kiwanuka Mazinga, Dean wa Lutiko Reverend Canon Henry Segawa omuwandiisi w'obulabirizi n'abalala. Ku ssaawa 11 ez'olweggulo okusaba kutandise nga abakristaayo bakumba okwetooloola Lutiko emirundi 7 n'okulangirira omukisa mu mwaka omujja. Nsaba omukisa ogwo gubasanyuse, gubakuumire mu butukuvu n'obutuukirivu, gubanywerezemu ebyo Katonda byagala mu kyayi byatayagala. Obwedda kwaya ez'enjawulo zikulembeddemu ennyimba ezisinza n'okutendereza omutonzi. Okuwulira omulabirizi Banja akuutidde abakristaayo okubala ebibala ebyekisa mu mwaka omujja nga beewala ebikolwa ebikontana n'amateeka ga Katonda. Yanukula obakkiriza amateeka ge. Amateeka ge malungi. Ayagala mu omutima gwo. He wants you to give his heart. Naye bw'akwagala. As he loves you. Ayagala otambule naye. Oluvannyuma nga zikunukkiriza okwerasa 6 omulabizi akulembeddemu abakristaayo mu kusaba okuyingira omwaka 2025 era bakolezza emisubbaawa wakati mu kukoowoola Katonda abakulembere. Banja oluvannyuma asabidde abakristaayo abakkiriza okulokoka baweereze Kristo. Ndokokedde ddala omukono gwange ngukukwasiza ntwala gy'oyagala. N'okusaba okw'okuyita mu kiro kwasookedde ddala mu busumba bw'ekitende kubadde ku St. Stephen's Church nga kwakulembeddwamu omusumba w'obusumba buno omujja Reverend Samuel Mwonge nga yambwako abaweereza abalala. Okusinza ku Mwonge, omuntu amalirako omwaka n'okuyingira omujja wategeeza kyamaanyi ku ngeri omwaka bwe gunaggwako era nti bakoze okusalawo okulungi okuyingira omwaka mu kubeerawo kwa Mukama. Okutandikira mu nguuli omalira mu nguuli, bw'okutandikira mu bwenzi ogumalira mu bwenzi, bw'okutandikira mu Yesu ogumalirako mu Yesu. Mwonge abadde ayambibwako ababuulizi b'enjiri abalala okubadde Reverend Daniel Balabye Kubo, Reverend Nathan Mulondo n'abayimbi. Alambuludde ku mulamwa ku batambuliza okusaba kuno era n'agumya bonna abayita mu mbeera embi nti abamanyi Katonda balikola ebyobuzira. Tofaayo oba bakulwanyisa, tofaayo oba tebakutegeera, ky'oba omanya kiri kimu kyokka, abamanyi Katonda waabwe bali banaamaanyi ne bakola ebyobuzira. Abamanyi Katonda waabwe bali b'amaanyi ne bakola ebyobuzira. Mwaka 2025 gwe tulimu twongera okutegeeza n'amawanga amalala okuli America, Bungereza, Hong Kong nabo omwaka baguyingiridde maanyi era bakubye ebiriroliro. Katukulaga ebibaddeyo. Nga wano mu Uganda tujaguza okuyingira omwaka 2025 n'amawanga amalala okwetooloola ensi omwaka gaguyingidde mu sitayiro wakati mu kutulisa ebiriroliro. Ebungereza ebiriroliro bikubiddwa mu bifo ebyenjawulo naye ng'ebyamaanyi bibadde ku London Eye era eno kibadde kiyitirivu. Okuva e Japan aba Universal Studios bayingiza abantu omwaka nga bakubye ebiriroliro ebyaludde okulabibwako abantu bakuŋŋanye mu bungi mu bifo ebitali bimu okwaniriza omwaka.
okuva Dubai ne Abu Dhabi nayo kiyitiridde ng'ebiriro byefuza obwengola mu kwaniriza omwaka 2025 ebisinze okukubibwa bisinzidde ku kizimbe ekisinga obuwanvu ki Burj Khalifa. تصر عالم وقالب وصفها العالم دبي كوكب آخر دبي كوكب آخر على كثر المدى والضي في حضرة حسنها الساحر لكم يا ضيوف دار الحي. Kuve Hong Kong ebiriroliro byakayakanye mu bwengulo okumala eddakiika 12 ebibadde bisinga amaanyi bisinzidde ku kizimbe ekimanyiddwa nga Victoria Harbour. Okuva mu Taiwan ebiriroliro bikubiddwa okumala eddakiika 6 nga baaniriza omwaka 2025 bikubiddwa okusinziira ku kizimbe Taipei ekimu ku bisinga obuwanvu. Mwebale nnyo mwebalire ddala bakyatambula naffe. Akulira ekkanisa eya Universal Apostles Fellowship Church of Righteousness Nabbi Dauda atendereza President Museveni olw'eddembe lyawadde abantu nga kino kiyambye Uganda okukula. Ono era asabye abantu okufaayo ennyo okukola ebyobutuukirivu nga kino kyakubayamba okwekulaakulanya n'okubayamba okukola ebikolwa ebigenda obbatuusa mu ggulu. Okusaba kuno kubadde kiramira mu disitulikiti y'e Kaliro ekkanisa ya Universal Apostles Fellowship Church of Righteousness gye yatandikiranga kwetabiddwako abantu bangi kutandise na kutendereza okukulembeddwamu kwaya ez'enjawulo. Ku ssaawa 7 ez'emisana Nabbi Daudi omusomesa w'obutukuvu atuuse mu kifo kino wakati mu ssanyu okuva mu bagoberezi be. Olutuusa alinnyiddeko katuuti n'atandika okubaliisa ekigambo asoose kubiriza abantu obutasanyukira nnyo mwaka mupya wabula bafumiitirize ku ebyo bye balina okukola okweyongerako ng'abantu. Tewali mwaka mugenda kubeera mupya muveyo n'enjuba empya byonna bisigala nga biri constant naye gwe bw'olina okukyuka Nabbi Daudi asiimye President Museveni olw'eddembe n'emirembe bye yaleese mu ggwanga ekiviiriddeko enkulaakulana okubukala. Ebiseera bye twalimu ebyali eby'entalo amagye ga Uganda gaali mazibu n'abaserikale baffe bali professional ate bakozi ate bakubiriza abantu okukola. Asabye abantu bulijjo okufaayo okunoonya Katonda n'okukola ebikolwa eby'obutuukirivu nga kino kye kijja okubayamba okukendeeza ebikolwa ebyekko. Obutali butuukirivu bweza obutabanguko obutali butuukirivu obwekalakasiza abavubuka obutali butuukirivu obwezeddira abakadde okulya enguzi. Ku ssaawa 6 ez'ekiro ebiriroliro bikubiddwa abakkiriza ne baaniriza omwaka 2025. Nabbi Daudi abategeezezza nti omwaka guno gwakubuulira na kubunyisa njiri era abakkiriza basaanye okukola ebikolwa ebisikiriza abalala okwegatta ku njiri y'obutukuvu. Kale buli omu every person let it be that you nti nina okukola ebikolwa that I have to do it so ebisikiriza abantu that encourage people okuba abayigiriza ba Yesu Kristo. Ivan Lubega yakusakidde ekkulire lino ku Rwabukedde TV.
n'abalokole beewonze eri Omukama Katonda okubayisa mu 2024 era ne bamusaba abakulembere ennyo mu ono 2025. Bano bakunganidde makanisa ag'enjawulo nga waliko Miracle Center e Lubaga okusaba kukulembeddwamu Omusumba Robert Kayanja. Ku kanisa ya Miracle Center Cathedral Lubaga ew'Omusumba Robert ne Jessica Kayanja zigenze okwera saa 2 ez'ekirongo endiga zatuuse dda okwetaba mu kusaba okuggalawo 2024 n'okwaniza 2025. Ku saa 6 bakubye ebiririro ng'akabonero ak'okwaniza omwaka omujja. Kayanja wabudde abantu essira okuliteeka ku bibazimba n'okulwanyisa obwavu n'oluvannyuma n'agaba amafuta. Ekintu kino ekyokulima tukiteekemu amaanyi nnyo wenkubira abalina obuyinza balongosezeemu abalimi. N'okusaba okuyita mu kiro ekimalako 2024 n'okwaniriza 2025 ku God Ceiling Tower Nabweru mu Kabira ewa Nabbi Muyingo Moses Bright ne Nabbi Brianna Sangola wetabyeko abantu bangi. Nabbi Bright agambye nti 2024 gubadde gwa kusoomooza nnyo eri obuweereza buno nga mwe bamenyera ekkanisa yaabwe kyokka Katonda n'abeera mwesigwa ne basobola okufuna ekifo ekipya. Omwaka gwe tumanyi bulungi gwenda kubaamu bampitewo mu bya politics. Ku saa 6 basize abantu amafuta kyokka n'alabula naddala avuuka okwegendereza ennyo mu mwaka guno ogw'ebyobufuzi. Rhodes Covenant Church e Kanyanya ewa Nabbi Mary Kayizire kiyitiridde Namungi w'omuntu bwagenzeeyo okwetaba mu kusaba okumalako 2024 n'okwaniza 2025 ng'omubaka bw'agambye nti guno mwaka gwa buwanguzi. Awo we wagwira, awo bakulengerera, awo boogeredde, awo basekedde, beebale kuseka naye ekiseera kya Katonda kituuse akukwata ku mukono osituka. Ku saa 6 wabadde okutulisa ebiroyiro n'okusiga abantu amafuta. Ate ku Tabernacle of God International Ministries Lugala ew'Omusumba Aisha ne Janet Byalingiro bakubye ebiroyiro nga baaniza omwaka omujja. Omusumba Aisha ategeeza nti 2024 gubadde gwa kusiga nga 2025 gugenda kubeera gwa makungula. Buli kikolwa kyonna ky'okoze mu mwaka guno, every action or act that you've done in this year kizenga amakungula mu mwaka oguli. N'abafulu gospel Kalunga omwaka bakuyingiridde mu kisaawe ekigaju mu ggombolola y'Olwabenge wakati mu kusinza omutonzi n'okusabira eggwanga. Akulira obuweereza buno mu Kalungu zone Omusumba Tito Tumwine enjiri agyesigamizza kukuutira abakkiriza nti banywerere ku Katonda abasomesa ebibasoomooza n'okutuukiriza bibayayanirira abasabye okwongera okwagala eggwanga n'okukola ebiritwala mu maaso. Nnyo eggwanga lyaffe era tumalirire okulikolerera okugenda mu maaso. Begattiddwako omuwabuzi wa President Vincent Bamulanga Kisempijja era olumaze okusaba n'okutendereza asuubiza okwongera okwewagira mu bulimi naddala obw'emmwanyi basobole okwongera okukyusa embeera zaabwe. Ndi mu kutegeka kulaba nti ate twongera nyongera okugaba emmwanyi. Kale ate bwe tweyongerayo ne mu bitundu ebitali bimu eby'eggwanga abadigize bakyekoze mu bikujuko ebiyingira 2025 banyumiddwa ebiriroliro awalala basazeeko amakubo ne babinukako n'okwesuwa amagengere. Abadigize mu bitundu by'e Bulenga n'emirirwano bagenze mu bungi ku woteri ya Das Balina mu bikujuko ebimalako omwaka ng'eno basanyusiddwa abayimbi ab'enjawulo. Ku bano kubaddeko Godfrey Kibijjigiri, Wile Mukaabya, Chris Evans, Cindy Sanyo n'abalala. Essaawa eziweze 6 wabaddewo okutulisa ebiriroliro ebisanyudde abadigize. Omulabi waffe webale nnyo webalire ddala kati ate tukulekedde bannaffe ab'ekyenkya 6 n'ekitundu wajja kubeerayo agataliiko nfufu mu ttuntu kwemwaga buutikidde ne ku ssaawa 4 agataliiko nfufu tukwagaliza okusiba obulungi omwaka 2025 gw'essanyu n'emirembe.